Tuduka speed ya kizungirizi week eno nomination NRM yangido na kulwa kubiri wakusatu bali mu nominations abagenda for parliament ebyenjawulo ne mu NUP weguli ne mu FDC weguli ne mu UPC abatana kwetekateka bulungi ndoza naye njaga tulabe ekyabadde mu kunominatinga minister wa Kampala Hajat Amisa Kabanda ku lunaku lwa kubiri ya nominating naga nti kati njagala kyamba ka parliament obwa Kampala Central era nabinga Tanga Odoi amulangirira naga nti ono yajja era minister abantu be bamwaniriza mu bungi ddala wali ku Bat Valley primary school mu Kisaawe tugenda bibalaga minister mukwano gwaffe nnyo wano ayanyo Dream TV ayanyo BTV ate ayanyo President Apostle Dr. Joseph Serwadda nsaba muganda wange Aaron ajatuwako ebyabadde nga bamulangira minister ate nga tukane ku Kisaawe wali abantu bakubba muziki yabaine meya Uhuru agende nti ono gwe tuleese era nsereko ye yamaze okukolesa nki ekisembayo kale kaba bituwe mukwano gwaffe tetumuwulira Kabanda for Kampala Central Member of Parliament. Ndi musawo wamwe mumanyi nziza okujjanjaba emyoyo gyammwe ate era nga ndi musawo wamwe mumanyi timbadde nga mbajjanjaba ndi musawo wamwe mumanyi timanyi ebizibu byammwe ng'abantu ba Kampala Central Division ate kisinza okundeeta leero nsaba kulaba omulamwa gwange gwakugatta Kampala Central Division bwe mulaba ngayawulayawula banne mubafeeko temuleetamu busongasonga tweyawule temweyawula tuwere muntu omu NRM yogena neyekera NRM munne temukkiriza kubanga enkwezi tulimu zenzigamba nti ate simwagala bw'omubuuza nti namukola ki atakimanyi mbasaba mulekerawo okugamba nti ono ate mwati sooka ogambe nti kampe gundi akalulu kampe Museveni akalulu kati oba okyanyigidde ajatimisa kati Museveni aba yakukola ki naye ne mugaasi tujja kumuwa akalulu ne tutwala mu Kampala ate kati mumwagala jje abasinga obungi muŋŋamba twagala kulaba twagala gyakutala e Kampala naye agenda nnyo mu abo abamuwanguza mbadde mbasaba ku luno muswaze abantu bali abalowooza nti tetuliiyo ate nga tukola ki ate nga gye tuli abavubuka abali wano mwe musinga obungi saagala mwekwasa busongasonga nsaba tujje tulonde ku lunaku luli tubale tucelebratinga nga batucelebratinga wano kano ke tuliko kikyali kituuza kubanza enominations eŋŋenda kulwana ebbaasi gye bampadde ngiteeke waggulu neme kifunga kibu yaffe ya NRM ng'eriko omusinga
Museveni oye! Ajati Misa Kabanda oye! Meya Uhuru oye! Buli mulaba basi tikinga. Ajati fotubanja bubanja. Era watukoze bulungi nojja weesimbewo e Kampala. Ng'aba taxi ekyamazima bangi babadde tebalonda. Naye ku mulundi guno kukola twegatta tufubye okulaba era banene buli ali wano nga tonnabakuziza kujandaga muntu yo jizza obujja ate abadde bagenda ne mulondera ewala mujje abatakisi mwenna amagamba natandise okubawandiika ku ofiisi wabulijjo mubadde tebalonda twagala ku luno tuleme kuswaza muzeeyi ate abantu bonna bali mabega wa muzeeyi twagala tubatiikige twagala naffe Kampala addeyoko mu yero ye wekiri muzeeyi abadde agamba abantu tumuweereza abantu abatasobola ate mutuukirira ne batatusakira ku mulundi guno twebeereremu si wekiri yero ku ntikko ajati tweyanziza ekyamazima otujjanjaba abatakisi nakati ekyatujjanjaba era ajati tukusaba tugenda kutongoza ttiimu egenda okunoonyeza akalulu tukusaba obeerewo tukuyita tugenda kuyita ku paaka obeerewo nga tugitongoza ttiimu eyo naawe Meya Uhuru tukuyise owerekere bwajati insha Allah. Minister Mukamawo ngaleesa amaanyi mu Kampala Central. Ate balekerawo okutukolera effujjo. Baatukolako effujjo juzi batusibira enguudo nze nga ndowooza nti nga minisita agenda bagenda ndowooza nti waliwo oba Museveni ajja. Minisita so misa wa kibuga. Ekibuga mpozi nga tosiima. Amanya mpanye mitima emibi. Naye njagala mukkirize ekiseera kitubadde mu kibuga. Nomination yadde amaju kitegeeza ki? Kibuga byasobodde okukolako nesitesaganya ezibaddewo n'abakulembeze bonna abadde mubakulembeze okutwaliza wamu n'olwekyo njagala okukutegeeza Mwami Mugalula nti ebiweesa miisa akalulu mu Kampala Central weebiri era birabika abantu bangi nnyo batagenda kusobola kufuna bululu mu bitundu byabwe ng'omubuuza kiki ekikuweesa kiki ekikuzza kiki ekikuleesa ng'ali ku zero naye njagala okwebaza ttiimu yonna waliwo Madam Eva mwakoze omulimu abanominations bebaani nabyo Kasiita Mwami Kasiita njagala okwebaza Kasiita njagala okwebaza Councillor Maureen njagala okwebaza Madam Eva mwebala omulimu gwe mwakoze ku lunaku olwo n'abalala n'abakulembeze abaana bageto baweddeyo ne bawaga geta abavubuka baga nti ffe tugenda muminisa kuyira akagali zize zaweze ninga batnaye Kalubongo yagamba bwayite eggaali zino nga nkambwe kumuko naye abantu bamwaniriza nnyo njagala okwebaza ttiimu yonna enne yakoze omulimu gwonna bakebedde empapula nga ziyita buyisi tangondo yatunulidde empapula nga mubutuufu nagasina kyenkubanja mu minisa kulangiridde era bakozeeko nkole ne tuyitambula bulungi nnyo njagala okwebaza n'abamukoledde akabaga ako minisa twakamukoledde era takamanyi Mamu surprise wagalwa naye badriver ba taxi bonna bagenti kati ffe tusazeewo ab'obutale njagala okwebaza ab'obutale aba taxi aba boda boda naye abakungu mwenna ababaddeyo okulaba nti mwagambye nti ekimala katukuwe gwe Mulindwa era bamutumye amannya mangi amutumye Mulindwa Mugogozi subi lya Kampala azze kulaba nga atereeza Kampala n'olwekyo Kifumbowa bwe liba nga lubaga akutawaanya jangu mu Kampala Central obudde buweddeyo anafuna kale tweyanziza nnyo n'olwekyo mujje tukolere wamu muko bwoba tonnalaba n'oba tolaba at least osobola okuwulira minisita yalangire n'agamba nti president ajja yalangire nti president muleeta agenda kujja omwezi guno agenda kubeerako ekkololo era njagala okutegeeza ab'obutale mweteeketeeke mugenda kufuna ensimbi Museveni kati agabanga jenje bagenda kufuna sente tweyanziza nnyo sente zateekeddwa dda njagala okutegeeza nesikutegeeza omuntu atanafuna sente za PDM njagala okutegeeza mu KCCA abali ku nteekateeka abantu mubawe sente zaabwe twali lwaki ate ziddayo mu financial year
sente bazizaayo n'olwekyo abantu bawe sente abantu basobole okukola abantu bave mu bwavu President Museveni tayagala nk'omuntu mwavu era njagala okugamba gwe muganda wange bwayagala ekifo Kibaale nti President Museveni Kibaale abagaggawazza nnyo abantu bagagga abantu beeyo bagenda kwera na bwezi ayagadde okumbulira Jenva bagenda kwera bwezi n'olwekyo bw'oba obadde olina kye weetaaga naye mwene era bwezi akalulu eyo ate lwakiteera Kibaale lwakiteera mbuuza lwakiteeraayo kiki ebitundu byammwe ng'abibbuludde mwali bubi nnyo bitundu kibyayogerako mubanja tweyanza Inginia okujja okulaba nga President Museveni mumuteeka butezi mu ntebe kyenyala okubuuza Inginia mudakika emu ngende wa Chief Mbowa Minister Minsa Kabanda asobodde atya kubanga nalabye abavubuka abazigeto mubambe t-shirt z'NRM ekitali kyangu kya bulijjo ate nga byebakola babikola out of love bayiza n'ennyimba ezimuwaana obudde nze mbalimu awo mpolampola nga ntambula naye ng'olaba nti bakola nti baagala minisita kiki kyabakoledde minisita yakola ky'abaana bana bazigeto abaana ba geto tebakyalina kibabanja minisita wa Kampala minisita yasitula abaana abo ng'ali ne General Damulira ng'ali ne Emma Kuteesa n'abatwala yagamba pulezidenti abaana bano beetaaga okukwatamu luli bababbanga ssente zaabwe n'abasakira ssente ne baziteeka mu sako zaabwe ekyo kimu ekyokubiri abaana abo abakozemu omulimu babajjamu gupu z'abeera ku nguudo baana abali ku nguudo nga tebalina bye bakola era yatandiikiriza abantu okwera ku nguudo ekyo ekirowoozo yakiwa Jennifer Musi ebiseera ebyo minisita abaana abo abadde mu Kisenyi ebizibu byonna bye bakoze ekibye bakubye abadde abajjanjabira awo bwereere mukazi wattu olwaleero ebizibu bingi nnyo bibadde mu Kampala nga bwegimanyi gye baddukira mbalaba ku TV abavubuka bawaga bavuga no batini be mulaba bazze na mukwano bazze kumuyira omubiri era njagala okulabula nesekulabula manyi kati bano abaagala okubuukira Kampala abagenyi abazimu nabudde mulebisi yaki ebisi bongoya kaja agenda jewa fe tubalinze bajja mukola tweyanziza nnyo kale byebyo ebya minisita Hajjati Minsa Kabanda tubakuliza munade mu nomination kati yazaako ki naye muvuganya mu NRM waliwo yewandisiza NRM jiringa mikebe ja Kimbo kale Chief Mbowa osirise nnyo wadde lumbu ya mutandise n'omukasukira ebyokulwanyisa musafu yasoose naye nomination zino kikyonzo nadeza ezewa mu NUP ez'ekibiina lero tukomawo abantu bangi bavuddeyo baagala efunje tunule eky'omuyimbi Walukagga okujja empapula yesimbe ku Ssegono w'ekitiibwa laba Zahara Luyirika ne Shami Malende kikyonzo akamyufu ka NUP bangi bengedde okwagala ekibiina ekyo wadde gw'okiddukamu era nsekerera baganda bange nga waliko mu Democratic Party ng'ate wali mulwanyi Namige nze ekyogera emabega yonna kati ensi egenda kukiraba nabagamba mu biwa obudde njogera mu kyabbira nabagamba Kyagulanyi Lubongoya Katana Aisha Kabanda Waiswa Mufumbiro oyazze wali mu nakawa yonna kwatagana ne Muhoozi ekwagana ne General Museveni mbalayirira tebagenda kuleka muntu yenna nga waba mu Democratic Party ng'ate wali mulwanyi ng'oli serious mu kyokutwala Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we Muhoozi okumujja mu buyinza bino byonna bye mulaba bikolebwa nze kibagamba nti President Museveni kuno yabaze nti kino kyowiragamba nti okulunda okuddako Buganda for Museveni kigenda kutuukirira nga yeyambisizza ekibiina kye kino ekyokubiri ekya NUP naye ng'abantu baloza mbalimba bagenda kukozesa obukodyo buli bubiri akasooka bajja kulwana nnyo badde mulya nnyama Alani Sewanyana mwaba mu DPA mwembi babatwale ndi mugende muvuganye ku tiketi ya NUP mu kifo kyekimu mugabana obululu gwammwe mu butemeeteme jukira Alani Sewanyana kagabana ke kamuke kamulanyama bonna be bamu ati NUP ereetako omu
andi kakati bwo babagamye muje mu kamyufu bwanchi banyiti bwe munava mu kamyufu teli kamyufu bali bagenda okulonda te oli akamyufu bagenda okulonda okusalawo akamyufu ako kibayisa akamyufu era baje kutula ku kiri basalondi kati kumu abaze tuleze katya nenga mwena mazze n'okurawundi ne mwetunanga NUP nga musaba akaluluke katya kati muna agenda okudda mu kabonna bonna tewali agenda kuvaamu kuba wadde tiketi ne kubatajiwadde bonna bagenda kusigalamu omwaja independent bateme mu kalulu kaabwe bagwe owa NRM ajayuza wangule olokyakulanya amaze okukola omulimu gwe gwakolera Museveni olwo Lubongo yamaze okukola omulimu gwe gwakola Museveni kyakubiri bagenda kuddira ebifo ebimu bagere mu mukono bagambe NRM bagenda kuleta basenyonga balete bakaluba mukasa abakyuka dda bavuga ba NUP byebino byembagamba ebijere bagamba nti sipiika Mbazira yawangula atya ng'alina bakansala 10 aba NRM tiketi ne kululi ekiro kino nze kibanyonyola baakubuzanga ebibuuzo ovudde mu kibiina ki bwagamba nga nti nvudde mu DP ne kuno okulonda okwagugwa kwe tulimu kati ekyanya tulimu nga bakuwa tiketi bwebagikuwa tewali wa DP fe abayuza fe tumanyi twayuza tutya kwali kulwana nnyo twali batini basinga siwa ba NRM Segona banamwa tiketi mulawo wa Segona kansala basinga siwa ngula bali ba NRM batukano bayina kola ki Segona banajimuwa Segona abasigala eri nga balozanira bituufu tebagenda kubawa tiketi mbabulira wabula tebagenda kuleeta naye walukaga ne Segona bweteka ku minzaani walukaga can he make a better MP than Segona niyo olwokuba nti bali banoonya kuteeka oli olutalo kubanga method ziri bbiri Nubian Lee balese nakawa kuba meya Nubian Lee nate nkambe nti abadde akoze bulungi naye kati Nubian Lee yazze ye nominate nze ebyo byenkulaga ti walina okuteekebwawo embeera ey'obukodde omugaye buli bubiri akamu kufuna bakandidate nga bavuddemu NRM babawe tiketi awangule nga bantu bamwita wa NUP okuddira mmwe abawano abali serious mwenna babalete mu luvuganye mumalirize baweeko omutiketi omulala naye aja independent mugabane akalulu kammwe owa Museveni ajayitewo nze mbakuwulira bwe mulitegeerera abakulembeze ba NUP mission gye balikomba buwulira nze ndi wa NUP fe ebintu tutokudde twaliogera abazima nga tulumirirwa ensi gwavaayo ddoli kyewaggulu nze nkyali wa NUP sirangirira nko nali budde mu NUP naye tewajjayo mpapula tewajjayo mpapula empapula sinazizzeyo lwa nsonga onoozijjayo sinazijjayo lwa nsonga nabalaga nti engeri Kawala gye yanwansala nebeso okuyingira mu regisita nebeera nga sikolifayinga kuvuganya mu kamyufu ekyo kyekigenda okundeta independent kuba ne bwe naavuganya tebagenda kunzikiza bajja mudakiika emu kifumba obudde mudakiika emu nebeso okuyingira mu regisita z'ekibiina sinawe nalekera kuvuganya mudakiika emu njaloompa obunnabbi bwo olaba wa NUP mu dominations bagenda mu kubanga osanga ekifo kimu kiriko abantu batana te bonna bamaanyi gende Nansana municipality muganda wange ajaga nti nze nga tontaddeeko Sawulembo kuliko abasawulembo kuliko ba Wakayima kuliko Zambali kuliko Kana Kambata kuliko Big Eye bonna bazze kati bagenda kikyolabaawo mu NUP maaso awo ate nga bagalako omu NUP esigala eri strong begenda kuyulika tugenda kumaliriza nga NUP eyulise nga badukide Wampuuga na Wabesigye bibiina ebipya okudukire Wampuuga bajja genda abagenda ogenda wa Lukwago ne Besigye bagenda genda ndikuwage ebibiina ebisigaddewo kati bwoba otunula biteze biti birinze kale tumalirize n'abo basinziire eyo naye agire mu kibiina kye mwagidde nona agire mu kibiina kye mwagidde naye nga jjukira opposition tugabana akalulu ke kamu oba oli wa DP manya DP bagitwala tetuna chakola oboli ani yagitwala wa PPP Museveni yagitwala mawu nembide baje muguza oboli wa PPP oboli wa DF oboli wa NUP bonna bagenda kuba bagabana akaluluke kamu abalonzi be bamu bamtemeteme mu bululu bunno olw'ekigendererwa bangambe ne Lubaga ukayuze tumalirize nga bwe kyalangirirwa Museveni agenda kumalizanga awangudde ne kampani gye tubale twesibulako nga opposition Chifumbo Wanjakuta tugenda kwenzanga ne Buganda etuvudde mu ngalo olwa mission ya Kyagulanyi Lubongo ya ne banne kale webale okusambira Museveni mupira webatinga bamusambira pass ne badere bawala ne magaza ne befola batulwanirira kumbe be bali n'omusajja bakolera mu horse bakola mu 7 tulabula abantu
febala baga abakyala nawulidde wano Lubaga Nasolo Virginia kampi bagambye nti Nasolo bamu matiketi mu NUP agenda wa Elias Lukwago kuba Nasolo ne Lukwago bamukwano agenda mu kibiina ekipya kasaba mu meri agenda Nasolo bwabadde ali eno neeri yagenda wammawo era najibaka kati kuna agamba ndi kasamu nyinyima kiringa gamba faza yambadde sapule faza ina kwambala ki Nasolo agenda kasamu nyinyima ngenda wa Besigye era Lukwago yamugenda jangu fe tukutikiti naye kujjako nga abasajja abanupu tebakuta tebalina kibabanja mwana ono Aloysius Mukasa tebalina kibamubanja yakola byonna yabamalirayo nabeeranga mu nupu naye nga bambi bakubira gundi nakubira Nyanzi gundi nakuba nibakutume wa Mukasa gamba Mukasa atekewe embeere muka nezijja Nasolo kati ateze eno neeri agamba samu nnyima nze ate ngenda wa Besigye Nasolo ebiseera ebyo yali alina okubeera meya wa wano nimugamba Nasolo jangu okwate egombolola ye chance gyolinawo nga wali bamaze nagana gundi ono mbeera zetiyali yalitajja kufuna mwami Taminwa njatunule ebigambo bya President Museveni bwe yabadde empiki agamba nti opposition banzi bakalulu kyakiremeddeko president w'eggwanga agamba nti banzi bakalulu ddala olaba opposition esobola okubba mwami Museveni akalulu oba ina kyayisaawo nga president nti kakati President Museveni kyakugamba kyagenda okukola ekyo agezaako okulaga okuteekateeka agenda kubba akalulu kano ketugendamu olwedde era ye programu gyakola kijalimu agezaako okubuulira bubuulizi kiki ekigenda okukola ki okubeerawo naye kakati kiri kyayogerako nti kyaliwo nti baakamubba mu Kampala gyayogerako bwekyabeerawo tagiwangulangako mulundi kigwe yawangula Kampala alyoka asinziira okwagambe nti okusinziira bwe mbadde nzize performinga mu Kampala kakati ku luno baakola ki banziba ye kyagezaako kulaga nti akutegeka gwe kati nga muna Kampala ajje kana akalulu ke tugendamu agenda kubba kabbe mu Kampala yerangirire nti yakoze eki yawangudde kakati nawe olowooze nti musajja luli baamubba naye luno yeerwanyeeko kwe kuba nti obululu bwe bwonna bukozi ki buvuddeyo naye nga tawangulako Kampala era kakati yetegeka kubba naye era bajja kumuwangula mu Kampala wadde anabba akalulu sijja ekyo kyo kituufu bajja kumuwangula ekiruwa anti yayogambye Kampala yagambye Buganda yagambye opposition yamubba akalulu gwanga lyonna milioni 2.7 gy'obululu Kyagulanyi bwe yafuna bonna yabba buli kaseera ayogerawa buli kaseera kakati omanya ate we tuddamu ebyo nga tuli serious nga twogera ku bintu ebiri serious naye Katumba agamba abaana ababba obululu president yabalaya soko owuliriza ono muveeko Katumba ate tunoonya abantu boogera ku nsonga ntuufu ng'oleeta Katumba kakati Katumba yennyini nga gw'omugamba ajja kugamba n'ebitaliiyo ku nsonga y'NRM mwana wawaka muveeko oyo kati twogera abali serious abatunuulira Uganda gyekola ki naye ono mwana kakati kankulage President Museveni waaba akkiriza nti baamubba akalulu lwaki buli district tebagikkiriza kutaalinga bintu byayo nekola ki nerangirira ku district yawo kubanga yeyo transparency nti kakati Jinja district Kyagulanyi afunye bwe buti Museveni afunye bwe buti ani abo bonna abaaliwo bamuliyati the villager ow'ebigere Nobert Mao singa yakola ekyo nandikiriza naye kakati olaba baagaana district okuba nti ekola ki etaalinga ebyayo ebirangiringire ku district ku level yaayo nti ate kakati fwe tubifuna wano bibeera byakasirise tujja kubisindika wani wabyabakama kakati oŋŋamba otya nti baakubba nga naye kenyininyini n'enkola teyali transparent yalimu okulumira kakati ogamba otya nti baakubba obululu Uganda yonna miliyoni 2 kubanga nze bwe mba ntunuulidde kankuweeko Busoga yokka Kyagulanyi yagiwangula
Busoga Kyagulanyi yakola ki yagiwangula anti kakati kyekyo kyengezaako anti mwaziwamba kyo kyengezaako okulaga okitegeera kakati oli wagamba because electoral commission mbiyalangirira Kyagulanyi yawangula Busoga yes mbiyalangirira isi kakati na kyekyo kyengezaako okulaga nti singa ayagala tube kuluna akalunga ayagala akawulire buli muluka gulangirira wangu andi jakwete emivu yawo ate gitya abeno bajja basanyuka nabeno nga basanyuka netugata tuba tugatta tolowooza nti eggwanga lyabasimu tekinologi yafunza buli kimu 20 minutes eggwanga lyonna baba bamaze okukola kyokutaalinga obululu tekinologi ebyo yabiva mu biri byolowooza ebyedda simanyi myaka gyensanvu 8 tekinologi kati tajja kuleetera bantu kulwana omuntu aba yakakirikinga wano nti Jinja bwe buti Kampala bwe buti Kamwenge bwe buti nga wano tumaze okugatta nga tutegeera nti omusajja kakati kuluna akoze eki agenze katumuwe ki tugenda kumuwa by the way jajja mugambe kubanga otera okugenda yeyo wa jajja mugambe tugenda kumuwa immunity tewali agenda mukwatako ali ebintu bye paka lwaligenda mu ggulu naye atuleke mukko kakati ffe tufa ekiziiro kitutta sikulimba agenda ya mutena bakulabika abantu bana bategeera atani abakalulu kutubba bubbi kakati nga saawa zino olaba saawa zino biche bibabwesa akalulu ate biche bituwesa akalulu muwadde abantu ate ansonga toziwulira kakati abantu amalwaliro tegaliwo wuli nze mbadde manyi ekibaale nti walungi woyita mu makubo olowooza nti ab'omunda eyo baalidde naye kati basula njala si kyekyo muganda wange olw'okuba embeera naye gwe kati ono ayita ku kkubo ayita ku kkubo abantu beeri baaleka emiti tebaagitema kakati woyita mu kkubo omwo olowooza emiti bwe ginyirira n'abantu bwe bali kumbe enjala ebakola ki ebatta so kakati muganda wange ekintu kya President Museveni ogamba nti akoze nnyo nkubuulire muganda wange gwe kyoba ogamba nti wakatusembera ku lusaniya nga bwetera okugamba toyagala tulugjewo naye ate ekirungi ekyomukisa okonfesinze ogambe ne gavumenti empya weenejja gyogenda okuyingira ogyesoga bwensozi okitegeera so kati ekyo kijja kutuyamba muganda Aaron nga bw'otuwa ebifaananyi bya president ng'ali mpigi gyayogeredde ebyo nkyakubuuza taminwa kituufu opposition ebba obululu opposition tebba bululu kakati ekozesa ki okubba obululu teina si eronda isi chairman si eronda returning officer kakati opposition baba bagulira nga bipingamizi mwe bali eyo bagulira opposition pass kakati kankubuulira opposition we yandibidde akalulu opposition ye kuyega abantu ne bateeka obululu mu box naye n'abantu obululu batadde mu box era bano tebabulangirira nga tugenda mba amasimu ujja kuba amasimu president yadde mu kulambula kwe kwaddemu empigi ne Butambala n'agamba nti opposition badde batisatisa abantu sawa za kalulu niyambala ebyambala ebiringa ebyamagye aliko NUP batisatisa naga neteeka yamaze tisako mukono agenti kagenda bajjutuka bakusenga obyambadde kakati muganda yamugalula President Museveni yayagadde kubanga abadde akwata abantu nga human rights n'ebitongole ebirala ebirwanirira eddembe nga bimugamba lwaki okwata abantu nga bimutadde kuninga ka pressure aka human rights okitegeera ebitongole byonna mu nsi yonna nga bimuteekako akazito kakati agenda kwekwekamu ekyo ekintu kye yasayininze eggulo okuba nti atulugunyaki abantu nimbo lwaki bambala ebifaananyi ebyamagye ate biriwa nga smart yawo bambalinga anti kisinziira ku mukolo gwogenzeeko kakati ye lwaki olumu ayambala saati yagambye nze ndi mujasi naye mulabinjire mu combat wano anti njagala mu politics omuntu alina kala za njawulo nga yeye nyini bwateekako kala bwabeera mu beebikonde n'akulaga mbu naye yali akubye ku bikonde oba yali akubye kwani ateekako eyo masiki ey'abakubi b'ebikonde wavaayo n'adda mu magye n'ateekako kombati iyo masiki yaki ya kombati kakati gw'osuubira omuntu naye ali mu politics muvuganya naye ekiseera ekyokulaga nti entebe nja kugituulamu bwe nti
kakati nga bwolaba Kyagulanyi n'ateekamuko naye combat ya ready kulaga nti we abanga agenda ku addressinga ki maje alina okwambala bw'atyo kala yabwe NUP yes waba agenda mu ki mu foreign dignitaries n'ateekamu esuuti waba agenda mu kyalo eyo mu ghetto n'ateekamu shoti n'ateekamu jango n'ayingira ki ghetto kakati mu politics kisinziira wawoolaga ye etteeka lino ly'amagye president yasaddeko mukono ligenda kulimitinga nnyo enteekateeka z'aba opposition aba NUP anti era bangi bakukwatibwa wa president yalagidde kakati ekituufu kiri nti ye yennyini ekituufu ebintu ebimu tubirekera public okubanga obeera mu nsi ng'erimu ba dictator ebiseera ebisinga nti oba kwegamba kooti esinga okubulamulo ekituufu ebeera kooti y'abantu niye lituula ddi tetuulanga bukyanga 2 begenda kutuula tiyatuula kooti y'abantu erituula ddi kakati gwe saawa zino soko olabe Kawempe kooti y'abantu yatuula e Kawempe ng'amagye gaze jati nekuba abantu abamu amaaso tebagalina biki naye kooti y'abantu nesalawo nti wano wetukoze eki wetusibidde muwanguzi naye bagize ne t-shirt ab'Ekawempe nga baleese Nalukoola nti fe Kawempe twalonda kyekigambo twamala ebyakola tebitwalagera kooti za ne banaleeta nambi ate bamutaddeko ekisiraani n'ekikwa twafuna abamasimu awo maaso kyetuliko kitwebuuza kituufu opposition ebbakalu president yagambye nti bamubakaluke $1,270,000 kituufu abopposition balina obusobozi obubba akalulu ekyokubiri nominations mulowooza zigenda kugwa zitya mu byobufuzi ebyenjawulo kubanga abantu beeyongedde okwagala ebyobufuzi bansobedde bagambye nti foomu kumpi ziweddewo NUP zabagwako ennaku ezo n'abantu bakyayika bwisi lwaki abantu bayingidde nnyo ebyobufuzi kampeeyo asiima ono Nakibaali yavudde wala nnyo atubuulire akkiriziganya ne president Museveni kyayogera nti mwaba NUP mwamubba obululu mu opposition neyanza nnyo okusookera ddala in the state of the nation address sasobola kugiraba naye nasobola okugisoma on pages 45 yakakasa nti we have nothing like UPDF tetulina Uganda People's Defence Forces tulina National Resistance Defence Forces era ekyo kize kyeraga mu mbeera ey'enjawulo in most cases mu bululu obw'enjawulo tulabye nga security forces eziri legal n'eziri illegal zijja ne zeetobeka mu bululu anti bakuuma security ino okubeerawo bakuuma security ne to what extent njagala tutegeere nti no UPDF mandate yaayo in the UPDF Act ku protecting borders za ggwanga lino anything that relates to internal democracy eina kubeera Uganda Police Force nga mandate yayo ejija mu Uganda Police Force Act kakati amaje ne security agencies ezenjawulo zirinamu units divisions in the ocha kucyankuza kuba akalulu oba ogenza ate kubyama yes ndi mukujja ku kalulu ako kakati eno intermediating ejja mu nsonga z'obululu tewali ngeri gyosobola gamba nti kakati NUP ebyakalulu because that one is president abeweredde ekyo kiri practically impossible kale kiri practically impossible ali ku simu kyetubuuza president alimeddeko aga nti opposition yamubba obululu 220 era age nti ku luno mugenda kajjuutuka njawo tukubira essimu yogera gy'osinzidde amanyago ne gy'osinzidde otuwendowooza kituufu aba opposition balina obusobozi obubba akalulu ka president kale tulindidde essimu yo halo ali ku simu hello yesebo nze mukulu Isaac osinziddewa nsinzidde Gangwe kale Museveni alinda yemu byasinga okubba akalulu baba neteeka Wempe yali ajja akabbe naye kamulema buli naye ku luno wadde n'akabba akajja mulema atajja kawangula kale Isaac webale nnyo endowooza yo tugifunye ne program ade yagitegedde yogedde kale ali ku simu halo ali ku simu gamba halo
tuwo mulala ali ku simu yogera manya go TV gijeko kubanga hello Labasi sinzidde no Kabulo. Osinzidde wa? Kabulo kirisadize na kifumena mukono. Okay. Naye nze yalinyanga omwana tata nabba sukali baliza abaana. Opposition tasobola kubba kalulu. Yeye ni government epapa kalulu kwa balete emivuyo mu kulonda ate ne bawaliriza abo opposition. Kale, thank you so much. Ali ku simu tuli ku kyakubba kalu president aganti bamubba kalu ke bya biri mugumu. Yandifunye obulungi nnyo. Naye bana opposition ya BNUP. Hello. Teba mugalula kula musiza sebo. Nange munange. Mukama wange nyala kwebaza okubanga otuweereza. Newe bali nnyo banga oli ku Dream TV olonzo Dream TV. Mu bumpimpi mbadde njala kusooka kuwabula mutaata. Ani ono ampabula? Nze bampita force okuva Entebbe. Okay. Naye njala kuwabula mukatono nti nno omwami lubumu tasobola kwewa tiketi. Abeere n'ojjanire tasobola kwewa tiketi. Naye ekyokubiri ogenda nayogera ku kya uniform abambala uniform ekifaanagana ng'ez'abamagye. Ndabyo laga clip ya Misa Kabanda wabadde nga ali ku nomination. Otunya ka clip kwotadde kubaddeko omusajja yambadde uniform efaanagana ng'ey'amagye naye mu yellow kuliko ne cepe. Nga yite bamugambako. Okay. Mune ka clip akubadde playing mulimu omwami abadde ayambala ebifaanagana ng'ebya Nuupu naye mu yellow kuliko n'ezicepe mu ka clip ko playing. Awuli mutuufu nnyo yabaddewo. Yes, sir. Mukama akumpeera omukisa. Webale nnyo. Kyingi wa minister wali nsobona mwambe binge by'amagye. Yabaddewo twamulebenga akute bend akute umbrella y'NRM. Kale ali ku simu. Hello. Tumaliriza. Ali ku simu. Hello. Hello. Yes, sebo. Hello. 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 Mbadde ngamba. Ani ono agamba? Mbadde ngamba Edward. Edward oli ludda waawo. Ndi mukono. Okay. Ndi mukono Edward. Naye jako TV yo nanti. Jako TV. Ndi mukono. Kendeze dobozi. Kendeze bwe ya TV. TV. Kendeze dobozi. Ndi mukono. Edward bambi bwokuba essimu tukusaba n'obuwombeefu. Kendeze dobozi ya TV kubanga gundi ebintu etukosa. Ali ku simu. Hello. Hello? 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 Sebo, obudde butugoba, ani ono? No, mara kifaize. Yogerako nnyo nno. No, mara kifaize jinja. Aha, President agamba nti bamubba akalulu ke okkiriziganya ne President Museveni? Omanyi nga tukyali baana bato. Nga bw'oba obbye sukaali izo maama wange omanyi wagenda beerawo kibooko oyiyayo pulaani kati ngeri gye tugenda mu kalu ye pulaani kubanga omuntu amagye gage abantu abagenda okubeera ku polling station abasasula gavumenti ogamba watya natalina wadde akagundi akambe nti asobola okubba akalu wejinja oyo webale nnyo sebo awawano bagenda namagye omusajja atalina wadde mpiso ogamba otya akubbye abantu bangi bababba kale kubanga tebabba katufuneyo mwami Eloni bampayi babiri bokka tuve wano nkwegala ali ku simu. Hello. Bale kuweereza kale ayogera amanya we gy'osinzidde ennoga Musa Bulukata Kaligoba Kawempe. Aha. Naye omuntu alina obuyinza bwonna okuva lwakaleeta we tulondera n'akeetikka n'akatwala n'akalangirira n'akawa akabala n'akasoma ddala okugjako okugamba nti okwekwasa obwekwaso otufuula abawumba tuutu tukabaddi tukabadde. Thank you. Yewe Kawempe. Mpayo omu yekka bwa tusibe tuve wano. Omusajja atalina wadde empiso omugambo otya nti yakubbye gw'oyina zonna jati. Hello, gosembayo. Hello. Bamugalula. Aha, ani ono? Omusanyusa okuwulizaako. Ani ono? Ono omukwano gw'omuntu gasawulembe nabwewe mpyaddako enasana municipality. NUP. Agira ku kaadi ya NUP sebo. President agamba mu NUP muri bakafulumu kubba akalu ne 226 mugenda mubendegera. Esewo. Munange fabatalina wadde mpiso zifumita basajja be balina emundu
batuwayiriza Sawulemu batuwayiriza Nyankubuyo waye esebo abantu b'Enansana bakwagala nnyo era bagamba oba onojjayo ddi ononyeza omubaka w'Enansana akawula omugaga Sawulembo webalesa mujja kujja tweyanza nnyo Sawulembo yajjeeyo Sawulembo thank you so much mikono gyaffe bakubya amasimu tusonyiwe akadde katukutte katusiibule busiibuzi ntandike kwani ntandike sebo abantu bagenda tujja kukomya otofaayo naye abantu basaba akalulu ab'ekibale mu seconds 3 zokka abantu b'ekibale county mbasaba akalulu kamwe mu eboga limiki nibagamba olunyankole rugere tubiti bino eri kabalinga yeyo abantu ba Kibale county amazina ganje ndi Asimo Derrick aniteekateeka kwija omubaruka aboona 2026 awa member of parliament Kibale county ninyi expecting obushaji kibwanyi. Okay, thank you. Tujja mukomyawo Derrick avudde Kibala tusemuleti ba next time tujja kuba naye mbuuka mule mugezi ensonga azirina etwala abantu bonna abeeyo tubalete no TV ya gwanga lyonna si ya region yemu oba region B oba region 3 n'abe Toro bantu bafenyera sebo tuse ekitiibwa mu mukama wa Toro tumusamunye ekitiibwa. Chief Mbowa sebo lumbuyo omwadde level ne sibula tutudda yeyo kati nsibula tekeza abantu bennabulagala nabulagala zone cha okyayagalayo ki tutegeeza abantu bannabulagala zone ti chairman wa nabulagala zone abayita mu lukiiko ku Sunday sawa 8 awo ewa miti Kabazzi we balondera wennyini bavuka lero bagenda kulonda akalulu era bavuka bali mu kulonda balonde nze ndi kubino akati RCC agenda kubaawo town clerk wa Lubaga division agenda kubaawo diso agenda kubaawo di ku Sunday eno yennyini ewa miti Kabazzi ennabulagala na abatuuze ba nabulagala zone sawa 8 meeting yachi lukiiko lwa kyalo. Thank you. Muko sebo saba tamino osibule tugende naye abakuya amasimu bawulidde mu second singabi abakuya amasimu bali kusaidiyo bebale nnyo okuba nti batuwagidde je public court je mbedda nkugamba nti abantu omusango bagusala kakati Pagindi finga tubati akalulero kakati bano balinde obulinzi bibonerezo naye bibonerezo nabyo bijja go musango bagusala kati mwetegese president yajja mu Kampala mwenga abasuubuzi mbadde nsaba kubanga kati abatesitesi ba president okukyala mu Kampala ku list je mwino okuteekako ensonga y'abasuubuzi ebeere waggulu nnyo ku mwanjo. Kale tuyanza nnyo oye mulwani taminwa mukodemo nga veri bitundu bya Busoga era wakyabazana uli wero represented ku program in the think tank the agenda naye atera njala n'okumwebaza ti musajja musuubuzi mu Kampala era nti president bwa ensonga zaffe twagala azuuze nga musuubuzi kale koja sibula bude tuweddeko abakuya amasimba agambe nti mubawayiriza nonzi Peter ampereza message onzi yayogedde olulugwala wali angambye nti baba lugwala bonna yayogedde olulugwala bali kukweza M7 kasimanyi wange nabira nawudo lugam nabira akomawo nabira nagayo nabira omwali ibanga ko walodi meya wa MP wa Kampala ayagala bwa gondi ayagala tagala bwa MP ayagala bwa Lord Mayor kati ajira wa MP yani bwangu ajira ku ticket ki wa MP wa Kampala naye tetumanyi watu sibula tugende tuwana musajja mukulu njagala okubategeza tubadde tuli ku kyakubakalo baba gambe abantu bawulidde njagala kutegeza aba abadde batulaba n'abatuuza n'abakubya amasimu nkugamba ekintu kimu kigobeera mu makaago n'oleeta kamera ono ali mu security n'ateekawo kamera n'aba n'embwa n'aba n'abasirikale ku geeti n'omuyai n'alinnya ekikumira n'abbawo naye nyina ayinza okuba n'obukuumi obw'enjawulo waliwo n'emmundu eyiye nga agina mu kiwatu waliwo n'ez'abakuumi be naye era n'akulaga nka si mu mativu kulwa security n'olwekyo ku kigambo ky'omubbi tewakaniranga mubbi era mwe abatudde wano mwenna tukkirize temudiranga kuwakanira mubbi omubbi asigala mubbi. Thank you. Nze Moses Mugalula bayine mugana Derrick Asimu navudde Kibale Kamwenge district naga nange Dream TV nawe waffe no BTV tugiraba naffe alete ensonga zaffe ngaabe Kibale tukwaniza nyo wa NUP Chief Mbowa wa NUP naye Rebo muyekera mu NUP bigandi bimsi bijja biwagira Rebo leader mu NUP naye agajanga independent kojja wange Ingini Katumba oyava mu ofisa misa wa Kampala sebo je tulabira minister nafunka kati muri abisiki atene mukodomi wange mwantaminwa musuuzi mu Kampala te bwa kyabazinga bwe Busoga nze Moses Mugala senior investigator
koze timu nene nnyo mwana Aaron nja kusaasira bangambye nti na sitawo mulwadde kusasa Aaron Wampra yatumusabya sita bambi asuuke kamera ano tenda abeerawo mulindi abeerawo timu eba nene nnyo bakyali mutambuza program eno kaonda abatuweera omukisa kale